You going to? Yes. Nze njagala kwebaza abantu abafunye omwana wange. Nakubye n'omulanga pulezidenti n'avaayo ku speech omwana wange n'alabika. Njagala kwebaza abantu ba gavumenti bonna baatuyambye bonna ne poliisi n'abantu bonna badde mu nyuzi ababaddewo abaatuyambye ebiyala okufuna omwana wange. Njagala beebaza pulezidenti twagala mwebaza nnyo kuba yavuddeyo mu bwangu tatuwanze omwana wange tumufuna. Ninyi tumufunye ya happy ninyi agamba tumusonyiwe sitani ya mukema bazadde b'omwana eyali yawambibwa kigambibwa nti yawambibwa mupakasi w'ewaka ng'era essaawa zino tuva mukwasa bazadde be bamutwala ewaka abeeyongere okumulabirira obulungi nga ono tubadde tuva mukolako medical examination okugyako ebikalabula ebimu byalina ku mubiri naye nga omubiri gwe guli oke okugyako nti abadde addugala ekitegeeza nti babadde tebamunaazaako oba tebamuyonjaako nga naye tuli ku muyiggo okulaba nti omupakasi w'ewaka oyo akwatibwa amateeka gamuvunaane era nga bwe wabeerawo yenna yenna asobola okutuwa information esobola okututuusa ku mupakasi oyo agende ku poliisi emuli okumpi atwaleyo information eyo. We have handed over a victim of alleged kidnap that happened on the 12th of this month to the biological parents. We have first had a medical examination that actually shows the boy is physically, it shows the boy has no injuries. Investigations are still ongoing and continued efforts jointly with other security agencies are ongoing to ensure that the suspect is arrested and brought to book. Parents are to be vigilant and to monitor their children at all times. Ensure that you monitor the movements of your children as we approach Christmas, New Year, and as they are in a long holiday. So let's ensure that we really monitor our children. Let us also be careful with the workers that we bring in our homes. First, do background check before you bring in someone to work for you as a maid or shamba boy or any other work.